nange sandyagadde mukabe bwe ndiba nga mbasoose nange njagala abantu ba celebrating in my life kubanga at least mwe mundabyeko era bw'obadde tumulabyeko nasharingako byasobodde sharinga naffe naleka abaana so abantu banzijanjabye era sitoma kyonna Katonda kyabasazeewo. I'm very grateful. Simanyi bwenyiza beebaza naye singa nfuna omukisa ogwebaza okusingawo ndibeebaza kyenyiza bagamba beebale nnyo okunjagala okunzijanjaba okunsabira n'abamawulire bonna bambi spreading the news buli muntu alina kyakoze abansabira abampaka sente okubeera ewaka ng'otudde for 3 years naye ng'abantu bakugabirira kama bakikoze naffe bwe zitambula. Evelyn Love, how are you? I'm fair. How are you? Webale kubeera mukyala mugumu. Katonda gwe neebaza. Twagala okubeera nga tukwebaza olw'obuvumu abwolaga buli lunaku omanye abantu abasinga mu mbeera gy'olimu bw'obeera nga gwe omulwadde gw'osinga okunakuwala omuntu agwamu amaanyi naye gw'osinga okutugumya osimanyi buvumu obwo obujja era ndoza Katonda akigaba siyinza kulimba nti no nina amagezi gaakyo. Evelyn Lagu, waliko omuzanyi w'emizannyo oba era okyabalirwa mu bannakatemba omukulu Katolu Bwama omusango otya omujjukiro otya era kyekikwetedde n'okujja okuperforminga olunaku olwaleero. You can tell us about that short story. Well, namumanya dda naye abadde atuwa chance walaba wooja ng'akuteekawo nga talemesa. So one time yalina omuzannyo gwe nga starring abayimbi nga tuzanya be tuyimba kati awo natandikira kubeera very connected to him. He became my friend. Abadde muntu mulungi asaaga ajerega ebisesa like kati nga abadde ntama makabina ate nga akabina nze nako twalwanagana tekuli yadde so nga bisesa. That was a very jolly person. Adde muntu musanyufu ayagala abantu lwakuba embeera ze abantu abasinga nga tebamutegeera. Ng'ayomba nnyo. Si kuyomba just abeera mulwali nga mulowooza ayomba. Mu bbanga ly'omaze nga oyimba n'omukulu Katolu Bwama n'emizannyo ng'agizannya olowooza mukulu Katolu Bwama kino kyagwanidde ku send off ye? In fact musanyukiddeko yali ayagala na 2 weeks naye bakoze 1 week waba nga kye yali ayagala muntu kyayagala okimu ate kati tagenda kudda. I think it's okay. What's the best way nga gwe omunakatemba okumoningira bwetuti abadongo bwete wetumoninga tweyimbira nga tufudde jomajja nayimba yeyo last respect gyetwewa. Olowooza bwe kitiibwa ekyandibadde oba kiina ekibulamu kye bandyongeddemu? Ndowooza bwe kiba kiri Katonda baba akigeze. Copyright law abayimbi mwena mwandyagadde okuganyulwamu ebyo ebiyiye byammwe okubeera nga temubifunamu. Olowooza gavumenti esaaza kati we mutuuse okuba nti omukulu Katolu Bwama agenza okufa nga akayanira copyright okubeera nti afunamu ebyo ebiyiye bye. Olowooza gavumenti muyinza gigamba ki essaawa zino nga gwe omuyiiya nga musical gyali eyo mu public domain tumukozesa naye nga gwe tomufunamu? Ndowooza tugoberere education unity kyetagisa kati unity n'okwagalana ne love kati laba one love gyetulaze wano singa buli kimu tukwasizaamu bwe tutyo singa tuli bulungi. Evelyn Love, ebigambo byo ebisembayo kuba saagala kwogeza nnyo engeri gye tuli mu kunyolwa okw'amaanyi wandyagadde gamba kiba? Tuli mu kunyolwa tuli class party ya Uncle Kato yatukana okukaaba so tuli mu kujaguza obulamu bwe. Nange sandyagadde mukaabe bwe ndiba nga mbasoose nange njagala abantu ba celebrating in my life kubanga at least mwe mundabyeko era bw'obadde tumulabyeko nasharingako byasobodde sharinga naffe naleka abaana so we thank God. Evelyn, when you talk about okwagala ogwe omu ku bakyala mu industry eno abalina okwagala okuli genuine wali emabegako nga tonaba kulwala
wabeeranga wejjumbira mu buli muntu emikolo gye gyabeera ne mu biseera byabwe eby'ennaku nga obeerawo. Evelyn, abantu bakulaze omukwano ogwo naddala mu industry mwova. Naawe ogulaba togulaba ati munange oli ayinza okubeera nga abikolera mu kamera naye nga abasinga tebajja. Bajja abantu ng'oggyeko n'abayimbi bannange ensi yonna endaze omukwano. Naliko ku live emu ne nkulaba nga onnyonnyola nti omukulu Innocent Kawooya owa High People alina ebintu by'akolera. Bakola ebintu bingi but waliwo omuntu oyo atavaawo. Manyi waliwo abajja ne bagenda ne waliwo oli nga yetavaawo singa mwami Bosa Sserunkuuma, waliwo abantu nga mwami Lule Pakalast kati mwami oyo Kawooya bonga, at least they keep on checking on you. Kale Evelyn ogamba abantu mbebaza abantu bazijanjabye era sitoma ne kyonna Katonda kyabasazeewo. I'm very grateful. Simanyi mwenyiza bebaza ne singa nfuna omukisa ogwebaza okusingawo ndibebaza. Kyenyiza bagamba bebale nnyo okunjagala, okunzijanjaba, okunsabira n'abamawulire bonna bambi spreading the news. Buli muntu alina kyakoze abansabira abampa kasente okubeera ewaka ng'otudde for 3 years naye nga abantu bakugabirira kama bakikoze. Naffe mutabani waffe omututuusizanga obubaka n'omugamba nti tusiima nnyo okubeerawo wamu ne mami wa Dine olina okubeerawo naye ye omukwano gw'obula nti gusukuluma n'okutuuka okubeera nti yali asazeewo okuwa kidniye osobola okubeera nga oli mulamu. Mulalamuko nange era njagala mwebaza. Kale mami Evelyn kuleke osobola okubeera nga temunange oyongera okucelebrating obulamu bw'omukulu Katonda. Kayimba kyaka akatolubwama kosinga okujjukira oba kwawandigambe nti kana akayimba otuyimbiremu ne weba layini emu. Banka ebyama byo mbikuume butiribiri akuli ku lusegere si munno nkukakasa. Kale mukyala Evelyn bw'atyo wabadde